Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Noise pollution kiyite okwakkana kw'amaloboozi kye kimu ku bitundu ebyonoona obutonde bw'ensi. Okwonoona obutonde bw'ensi kiyite environmental degradation. Kitegeeza engeri yonna gye twonoona oba okukooyesa obutonde bw'ensi okutuusa lwe butasobola kuwanirira bulungi bw'abantu n'ebintu ebirala. Kuno kulimu empewo, amazzi, ettaka, obudde era n'eddoboozi. Twayiga okusengejja empewo gye tulaba naye ate empewo gye tutalaba. Amaloboozi gabalibwa mu decibels. Ekitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna kigamba amaloboozi agasukka mu 65 decibels gakosa obulamu. Mu paaka za takisi, ku nguudo ne watundibwa ebyuma mu Kampala gali waggulu wa 80 decibels. Gano tugayita amaloboozi g'enkulaakulana oba ag'essanyu, naye emibiri gyaffe gigayita okunyigirizibwa. Abalwadde abamu okuva mu malwaliro agali okumpi n'amabbaala bafuna okusoomoozebwa ku mirimu. Omu ku basawo abakugu mu Kampala, Dr. Edward Naddumba, ayogera bw'ati okukosa kw'amaloboozi eri obulamu bw'omuntu, naddala abaana abato. They need a quiet environment, especially those with heart problems, those with hypertension, children. When a child is sick, he needs to be in a quiet environment. To allow quick recovery. Eddoboozi teriyingira mu matu gokka, liyingira ne mu musaayi, mu tulo ne mu baana abato. Abantu obukadde obusukka mu 100 bali mu kabi k'okufiirwa okuwulirwa olw'amaloboozi agatali mategeke. Bwe tukolera awamu ffenna ne gavumenti tusobola okulwanyisa okukkakkana kw'amaloboozi nga tuteekawo ebifo ebisirifu we tubeera nga okugoba amabbaala agali okumpi n'amalwaliro awamu n'amasomero. Obutalinga obukyafu bw'empewo oba amazzi olukkakkana tubuleka ddagala mabega. Singa oyimiriza oluyoogaano obutonde buddawo maanyi. Nga bukyakolebwa obuvune ku bulamu n'ensolo buba bwannamaddala. Amannya nze Namugasandula ku lwa MRU TV. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale.